Nkubaza okubeera goyina wenna ali ku Delta TV naawe avudde ku mulimu essaawa zino onyuse otuuseeko ewaka owummuddeko awo mu ntebe zo otaddeko Delta TV olabe program Obulamu naawe nkwebaliza ddala ababaddeko okuviira ddala ku makya mu program Golokoka paka ku ssaawa zino zennyini nnyini nammwe mwenna mbeebaza abali ku ssimu zammwe nga kwe mutulabira nammwe mbeebaza abakyali ku mirimu nammwe mwennyini nnyini kyemukola kyattendo Delta TV buli lwakubiri Britannia lukengesa no zennyini nnyini mbeera nzikusene program Obulamu nga bingi tubeera tukutuusaako ngolabye tugenda okutuusaako ebikwata ku mboozi eyo gye tugenda osooka tukuzanyire oluvannyuma omugenyi waffe gwe nnayo olwaleero sibeera nzekka agenda kubeera nga akweyanjuya naye nga tumaze okuzanya emboozi eyo gye tugenda okuyigirako olwaleero. Musaayi mutono gw'olaba ye Nick Nnyombi nga tumusanze mu maka gaabwe Mutungo ng'ali mu kuyisaamu by'asoma ku ssomero. Nnyombi alina emyaka 13 era ng'asoma kibiina kya 6. Ono akamwenyumwenyu k'alina ku matama ng'ayogera toyinza kukkiriza nti alina obulwadde bwa Nalubiri. Bazadde b'okutegeera nti alina obulwadde buno yali alina emyezi 8 oluvannyuma lw'okulwala ennyo. Juliet Achom nga ye maama wa Nnyombi agamba nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti omwana we alina obulwadde bwa Nalubiri abasawo babategeeza nabo bombi beekebeze era ne bakizuula nga balina akataffaali. Ne batugamba tukebere sickle cell anemia oba tukole test gye bayita sickling test. So twategeerako era bw'ogenda okukola sickling test ng'omwana omusawo maybe aba alabye nti mwekiri nga asuubira nti kayinza okubeeramu era namwe babasaba mukole ki babaggyeko omusaayi babakebere. Achom mu kika kyabwe talabangayo muntu yenna alina Nalubiri era agamba kyamuyisa bubi nnyo. Wabula yasiba ennaku ku mpagi n'atandika okulabirira Nnyombi era kati we twogerera omwana we amukuzizza ng'amanyi ekimuluma. Nnyombi ku myaka 13 amanyi engeri gye yeerabiriramu naddala mu nsonga z'eddagala ssaako ne mu biseera by'empewo. Mera hydroxyurea ne folic ku reducinga ki pain. Pain ne pain V naye pain V once a week njimala once a week. Obudde bwaweeru we bunyogoga nyamba ya sweta oba neebakanga neebisa mu blanket. Nnyombi agamba nti emisomo gye tegimubeeredde mizibu nnyo newankubadde alina ennaku z'atasoma singa abeera alina obulumi. Era baasoma nabo bamuyambako ssaako n'abasomesa olw'ensonga nti maama we yabategeeza. Abasomesa bakuyisa batya n'emikwano gyo? Anti bo bakitegeera kati tebakola ebintu bibi bakimanyi. Endabira y'omwana alina obulwadde bwa Nalubiri si nnyangu era Achom agamba nti ebiseera ebimu obulumi omwana bw'afuna bubeera bw'amaanyi wabula ekisinga okumugumya omwana we yamuyigiriza ebintu ebimu. Ayongerako nti engeri omusaayi gw'abantu abalina Nalubiri gye gutamala bbanga ddene mu mubiri agera ekiseera n'awa Nnyombi empeke ezikakkanya obulumi bwe luvannyuma lwa wiiki 5. Abasawo kale batugamba nti buli nnaku 4 omubiri guzimba omusaayi omupya naye kati olw'okuba ogw'omuntu alina omuguba gwa round ogwabwe gubanga half kati ogwa guyita mu misuwa balumizibwa bafuna obulumi muli munda mu magumba kati ebirundi egisinga batukubiriza okubawa painkiller nawe kennyini olina okukyeyigiriza nomanya nti maybe buli luvannyuma lwe weeks 5 nomanya nti bunaatera okujja so n'otandika omutegeka omuwa painkiller nawe ndina kulya greens n'ebintu ebyo ebyongera musaayi mu buliri. Obulwadde buno tebukosa mwana yekka wabula n'omuzadde emirimu gye gigootaana naddala nga bamukozesa. Muyinza okwebaka kati ekiro ne bumuluma ssaawa 9 kati kikukosa mu mirimu gyo era kati
abakozi abasinga era babagoba abakazi abakyala tubasanga oba omwami n'amugamba kati gwe tuula olabirira omwana naddala abato. Engeri yakyo munne munne bombi bwe balina akataffaali ka Nalubiri basalawo okwawukana anti bwe basigala bombi emikisa gy'okuzaala abaana abalina obulwadde bwa Nalubiri gibeera waggulu. Kati abaana abali eyo nga bali sikirayi nga balinga gwegezi kigobawo babeere bagumu bamire eddagala ng'abazadde tebanaba bagamba. Ono ye omu ku baana abalina sikoseza abalina akataffaali bw'oyinza okuyita sikira mu lufuutifuuti Nnyombi ng'alina emyaka 13 naye agamba banne nti kino kiva eri Katonda si gwe abeera akyesaliddewo osaanye okubeera ng'ogoberera ebiragiro by'omusawo ng'okumira eddagala ye alimira bulungi era n'ebyokulya bye baba bimuwadde abirya bulungi. N'olwekyo gwe omwana oli eyo ng'olina sikira omuntu yenna yenna ng'oli sikira ng'olina sikosel osaanye okubeera nga ofa ku mbeera yo osobola okubeera ng'obeera bulamu obulungi era obweyagaza ng'abantu abalala. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulumu. Emboozi eyo nga bw'ogirabye butereevu tugenda kubeera nga tubifuna mu bugazi bwabyo. Juliet agenda ssooka abeere nga yeeyanjula gwe baddula mu vidiyo eyo mu ggulire ly'Amasukulumu yetukozesezza mu puroguramu eno agenda ssooka atweyanjulire yaani avuddewa n'ebirala bingi. Julie ali ku Delta TV. Mbalamusiza mwenna abatulaba amanyi abampita Juliet Akyo nvudde Mutungo era nga nze omu ku bazadde abalina abaana abalina Nalubiri oba kye bayita sickle cell anemia mu luzungu. Nsanyusa nnyo okubeera nabo. Toyanza nnyo omwawuliddeko Juliet nga y'omu ku bazadde wano mu Uganda abalina omwana alina Nalubiri. Abamu ku bazadde abavuddeyo ne boogera nti ddala balina abaana abalina Nalubiri bangi muli eyo basirise babakwese kiba kuky'okubeera nga gwe wavaayo n'oyogera nti Nnyombi omwana wo alina Nalubiri ne tumulaga ne kumpewo kubanga abantu bangi bali eyo kasita ogenda n'omugamba nnyawo badde nsaayo ka interview tusomesa abantu ku eno endwadde ne bweti obulira abantu abali eyo nti endwadde bweti ekwata bweti nga muzadde osobola ogimanaginga bweti naye ng'omuzadde akugoba na misinde tojja saagala kamera zo biki mwagala kundaga ku TV zammwe nfuniramuwa ekintu ekyo govaayo otya okugamba nti Nnyombi kamuteeke mu lujjudde. Kyenyinza okugamba nti njagala abazadde abalala kubazzaamu maanyi kubanga okulabirira omwana alina sickle cell si kyangu. Abantu abasinga bakimanyi naye bakisirikira kuba engeri gye baba bakuzaamu maybe balooza kiyinza obbalemesa ebintu ebirala mu bulamu. Tebannaba maybe kusomesebwa nnyo oba balooza baba bayamba mwana mukweka kubanga stigma ekyali nnyingi abantu obulwadde tebannaba butegeera kyekibuleeta n'endabirira y'abaana so bakisirikira naye nze njagala kuyigiriza abantu. Kakati oyagala okuyigiriza abantu Nnyombi tumulaba alina emyaka 13 kati omanyira ku bbanga ki nti omwana wange alina obulwadde bwa Nalubiri? Nagenda okutegeera nga Nnyombi alina emyezi 8 kuba emirundi egisinga era butandika kulabika mu bbanga eryo myezi 6 myezi 8 omwana atandika azimba mu nnyingo n'afuna n'okulumizibwa naye olw'okuba aba tasobola kwogera aba akaaba ne temperature eba eri waggulu so oyinza okulooza oba musujja ne bagukebera nga teguliimu so kati ffe kyabaawo emirundi egiwera ne tukebera emisujja infection ezo era olumu nga tukomawo nga bamuwadde just kukikakanya pain na heat so bwe yaweze yandooza 8 nga n'ekitundu waliwo omusawo yatugamba naye okuzimba ennyingo okwo mugende bamuggyako omusaayi mukole kye bayita sickling test ate ne mu biseera ebyo sickling test bali tebagikola buli wamu kuba twamutwala mu klinika emu ku klinika eziri Kireka kuba we twabeeranga so ne batwongerayo yasooka tutuma mulago ne tuwandikira akabalwa akatutuma ku Ebeneza ku Ebeneza yakolanga sickling test era nga ne mu ebyo ebiseera yali testing eri expensive nga buli omu agamba agenda ku Ebeneza.
kakati okizudde nti Nyombi ku myezi 8 nga n'ekitundu alina Nalubiri. Mu kika kyo towulirangayo nti omuntu alina Nalubiri. Ew'omwami tayogera nko bannamuganda wange nina kojja wange nina muto wange alina Nalubiri. Essaawa ekyo kye mwakola era wafirimu otya nga gwe general naki kye mwakola essaawa eyo mukizudde Nyombi alina Nalubiri. Sisobola kugamba nti kyali kyangu. Si kyangu kyakukkiriza kyo kubanga ffenna twaddawo ne twebuuza kati tugenda kola tutya. Of course mu ddwaliro ne batugamba tekigenda kuba kyangu. Nze nali sirina muntu gwe nnyinza kwebuuzaako nti oba bandagiridde muntu nti oba alina omwana bw'atyo oba mumanyi nti ngende ogumire kwoyo ambuulire. Nali nawulirako ku sikosel twasomangako n'abaana emirundi egisinga nga tajja ku ssomero oba naabula n'alekeraawo okusoma. Kati naye nolowooza omwana we ekyo kyagenda okufa. Ng'omuzadde ate yali omwana waffe asookaso ng'omuzadde ffenna twatya tekyali kyangu. Naye bwe twava ku Ebeneza omusawo omu n'atugamba muddeeyo Mulago ndowooza ofiisi ya sikosel yali yatandikibwawo simanyi oba bbanga ki. Of course ne batandika otuyigiriza eddagala lyalina okumira buli lunaku biki bye tulina okwewala ne tugenda nga tusomesebwa mpola. Ne mugumira ne tuguma. Kakati mumaze ku myezi 8 awo nga mumaze okizuula nti Nyombi alina sikosero alina Nalubiri. Embeera yalongooka mu luvannyuma lw'okufuna eddagala kubanga lyogambye yafunanga olusujjasujja okuzimba ennyingo ebintu ebityo nga amaze okugenda ku ddagala eryo yafunawo enjawulo yonna yonna. Eddagala eryo si nti lina ekyamaanyi kyerikyusa ku sikosel wabula kuweweeza. Kuba batreatinga kize kuba kati kangambe bayinza omukebera emirundi egisinga omusaayi gwabwe gukendeera. So kati eddagala erimu ku ddagala lye bamira lya kuzimba musaayi eryo lyo balimira buli lunaku. Buli lunaku up to now akyalimira. Akyalimira. Naye kati era olina omumonitoringa kubanga mu mubiri waliwo kye bayita iron. Eddagala liyinza okkireetera okudda ate waggulu ennyo. Meaning at least mu mwezi olunaku olumu mu mwezi olina omuzaayoko bakebere tests ezo. And then olina okulaba nga tafuna malaria oba infections zonna kuba buli ekimuleetera ebyobulamu bwe birina okubeera nga byegenderezebwa nnyo obulwadde obulala obw'endwadde kubanga zikireeta nti kasita omubiri gukosebwamu katono mu musaayi nga gusaba omusaayi omulala ate gujjanga siko. So kakati Nyombi abaana basinga basikoseo tebasoma. Kale boosaayosa nnyo nabala ne babivaako omuzadde n'abivaako ng'alaba omwana we amaze omwezi mulamba tasoma. Ate abamu abazadde balowooleza abaana ab'ekintu ekirala talina kyasobola kufuuka mu future. Amulabanga atayinza amulabanga omuntu atayinza kubeerako nawe atuuse. Nyombi tumulabyawo nga awandiika notice ensoma ye. Ensoma nga we nkugambye era olina kuyiga biki kubanga ku kisinga obuzibu y'empewo kasita empewo ebayitamu nga amagumba gabaluma gayinza okulumira n'akabanga omwana n'afunamu n'obulemu maybe n'amala n'omwaka nga tasoma nga muddaabiriza awo awakoseddwa. So kati olina omukuuma nga abuguma era kati wamasweta socks ezo hot water bottle. Era omuzadde yena alina omwana alina sikosero alina okubeera nga ebyabiteeka mu nkola. Alina obitegeka n'abeera nabyo buli kaseera. Abasomesa ku ssomero bakimanyi ne baana banne kubanga ekintu ekyo kitera okunyiga omuntu obutakyogera naddala mu ssomero. Ng'otya omwana wo okumususula bajja mutuuza yekka bajja mutuuza emabega ng'abasomesa balina engeri gye batumiramu omwana ali mu mbeera bw'etyo. Essaawa yonna alwala n'ababubi. Era kati nze kye neekolamu ng'omulimu nze kennyini ngenda kusomera abantu ne mbasomesa oba waliwo parents day n'ogenda ku ssomero lya Nyombi ne mbayigiriza era kati bakimanyi n'abasomesa bakimanyi olumu lwatasobodde oba amagulu ge gaba gamuluma emikono giba gikola. So bamuweereza waaka mbakubira ne bagamba oba banne bajje naye oba bamuteeke ku school van
So ng'omuzadde olina okuteekamu effort kubanga bangi abakuze ne bagenda ne bakola ne zi masters so kirimu gwe kumanya nti yadde maybe obulwadde we buli okukkiriza kubanga okukkiriza era kuleeta bingi okufa ku mwana singa obeera tokkiriza tojja mwagaliza birungi omulaba nga feri olwedde ng'akyali muto naye singa obeera okkiriza obeera omwagaliza ekirungi n'okuzimba confidence ye kuba n'omusuulawo naye amala n'alaba nga takyerabamu mugaso so kati olina omukuza ng'abaana abalala lwakuba nti aba ali special nti olina by'olina okukola ki okubeera ng'omutuusa ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku bulwadde bwa Nalubiri kyoyinza okuyita sickle cell anemia mu lufuutifuuti ng'ensangi zino kale bavuddeyo okubeera nga bategeeza abantu ki ekikwata ku Nalubiri okusingako ebbanga eribadde liseeko tulaba nti abantu bangi bagenze bavaayo bamanyi ekikwata ku bulwadde buno sako okubeera nti ebitongole ebyenjawulo kwegamba nga n'obwakabaka bwa Buganda tujjukira nti emyaka 3 egiyise emabega bafubye nnyo okulaba nga badduukirira emisinde buli gye bategeka egyolekera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gibadde gikwatanga ku bulwadde bwa Nalubiri kwegamba nga ogenda okudduka ng'omanyi oli mu kuddukira muntu alina obulwadde bwa Nalubiri tokoma kudduka kwokka wabula naawe nga ggwe obeera ofunamu okusala ku masavu saako n'okwegobako ebirwadde ebirala akasente ako ke mbadde nga muwaayo ako okugula kit kabadde nga kakugulira abaana eddagala okuzimba amalwaliro agamu n'okutuusaako abaana abali ebintu ng'ebyokulya ebibazzaamu omusaayi kwegamba obwakabaka bwa Buganda bukoze ebingi tugenda kubeera nga tuwumulamu katono tukole ku ssente awo naffe tunyweko ku lwendo lw'amazzi oluvannyuma tugenda kwogera ku bintu bingi nga okusosolebwa ensangi zino mu ndwadde naddala eya Nalubiri okuvaayo n'oyogera kigasa ki abantu abalina AIDS bangi bavuddeyo nga boogera nobalaba nga batandise okubeera bagumu eddagala balimira bulungi tebakyesosola okwogera kigasa ki okuvaayo n'oyogera nti nina Nalubiri kikugasa ki gwe ng'omuntu era kigasa ki eri abantu abakuliraanye ekirala kyekisaanye okukolebwa okubeera nti enjiri eno eya Nalubiri ebuna mu Uganda yonna n'okutwaliriza wamu ensi yonna kyekisaanye okukolebwa tukomawo